Katikkiro Charles Peter Mayiga bamulumizza okulya miliyoni 5 ezaamuweebwa mukulu Salem Saleh okuteeka mu nkuuka naye nga missoni ya kino esinga obunene yali yakuddiisa bavubuka. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga obutuukidde olunaku olwaleero ng'ensonga zimufuukidde ensonga. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti bino byonna Mayiga byagenda akola Mayiga byagenda alowooza nti nno bya makulu oba nti bya magezi bigenda kumuzaalira akabasa. Era twongera bategeeza abaganda baffe mikwano gyaffe nti President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Babweni ng'ali omu ku lw'Abannayuganda yatugamba nti buli omu akola ekyobulabe kyonna ajja kisasulira. Nene Katikkiro Charles Peter Mayiga kino kye yakola ekyokulya ssente ate munnange kimulabisizza era atandise okuba nga akisasulira. Era tutambulira wamu okulaba nga tutereeza eggwanga laffe n'okulaba nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa era eggwanga lyaffe lijja tambula ddala nga bwe lirina okutambula. Era tujja kubeera mu ggwanga eddungi gye tugenda okwenyumiriramu nga Bannayuganda bano abalowooza nti bategeera ng'ate munaye amagezi gaabwe gaakupika bupisa okulaba nga tubajjamu omulamwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga mba mwalya ssente nga mwazirya kati abaaziwa ababa batandise okuvaayo batandise okwogera olwo ki ekiba kiddako. Mutunze Buganda n'omukolo gwe tubadde tulina ng'Abaganda nga tugwenyumirizaamu munnange mumaze okuba nga mugusaanyaawo neffe tubakwasizza Katonda. Katikkiro Charles Peter Mayiga kati Ssaabasajja Kabaka oyinza mugamba ki meaning bujja muli omusimbi gwa gavumenti nga mudde eno mutwewuddiisaako kyova olaba nga emmwanyi yagenze naye byonna nkweze zammwe zezatuusizaano bati tusigala nga tutambula. Simusubizangako nti ngenda mutwala mu Amerika nti ngenda mutwala wano byabadde ayogera ebyo sibikolangako. So njagala tetumunyiigira nze sola namunyiigira ate byagambye mbu bamunoonya amagye gamunoonya mbu adduse mu magye tebikwatagana. Kati awo waali wabadde wayogerera oba ku speaker apartment oba wabadde ayogerera kyogamba amagye tegamanyiwe tegasobola kutuukawo ebyayogerayo eyo gye bayita defense. Namumitingira wa eno Bible ya Katonda njagala ekkomera lizeeyo njagala nkuwe bakozi bonna. This is a Bible. Nze sikwata kitabo kya Katonda nga nimba nze libonave tewali somola kiri njagala ave yagambye nti nakwana ye naganwe nagendako mukoba nenjogera nekyekikama nagenda ku kooti emati newala amakomera nga natuba erinaavanga ate tewali kyesibakoledde ofiisi ennene nyibakaddemu kati ayogere misoni gye bamutumye nga sinajogera era ndabula bannuku okumwesembereza. Eyo gye bayita defense. Kati kankujjukizeeyo katono wano olabe nanyinza okujjayo enkya kaakati okuva lwe twayogera ku simu nafuna okusomoozebwa era mbadde nkusaba maama ojje tusobole okwogeramu ebizira ensonga zaffe zino kubanga akaliro baakawulira akaliro okwebaza kubanga okuva olwo amasimu gaakubwa eruzira nga baagala nsabulula ebigambo byange bye nayogera naye nagaana ekyo kye bayita defense. Kati gwe comrade si gwalina okubeera mu defense no omupiira guleke gutambule gudde wabbalamu ne gavumenti bwa defendinge wasiko walinze ne bwe tugenda mu kooti omusango closed tekyali bujulizi basobola kuleeta mu Nuupu na Kyagulanyi kyawedde kyafudde anti bamweganye era bagenda nti mulalu. Kati omulalu obujulizi bwe yasooka okuwanga awagira gavumenti n'obujulizi bwe yawaddeyo ng'ate yeegaana byeyayogera ani abaafunamu. It's you who had scored. Pika saanya mupike nga tomuvuma ojja kuli ekinava mu yebiraka awo tuvuddewa. Alright. Kati akatambi mbotongole katandise nsaba aliranye Ssaabasajja Kabaka amonnomere kutu amugambe nti kati kavudde kwanjula wattu katandise tutandise tutya. Mwenna abadde boolesezza amaaso ng'omwaka kufundikirwa mu Lubiri e Mmengo abadde baludde nga mulaba enkuuka eyo emyaka gyonna
mumanyi essaawa eziti kino kyekikolebwa mwale bulungi nnyo biki ebibadde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo obudde ne byakoleddwa. Mu kusookera danjira bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yabadde si mwetegefu kujja mu nkuuka eyo, era ndowooza mulaba n'essaawa Namulondo ye we yajjidde n'abakungu abajjiddeko na buli kimu ekyabaddewo mwakirabye n'enteekateeka nga bwe yabadde. Mu kusookera ddala Wassanya Kalo Charles Peter Mayiga yabadde ategese Naalinnya we ngera ategese ne David Wassajja Apuli okubanga yagenda okutwala omukolo, era Apuli yabadde azze n'ebiwandiiko bye speeches yadde agenda okwogera ku mukolo ogwo nga tezaawukana za Wassanya Kalo Charles Peter Mayiga ze yayogera mu lutikko e Lubaga, era buli kimu badde bakimaliriza. Naye gwolekera omuto wattu tegunyuma, butyo n'empologoma ya Buganda yasituse mu kisaka kyayo negamba gwolekera omuto tegunyuma kammala okulaba ku bantu bange mbadde ndudde nga sibakubako kya mulubaale. Talina gwe yategeezezza, wabula bano balabidde awo ng'ennamulondeze era ng'etuusiddwa bulungi mu ffeera n'ekutuulibwa, era badde bali awo nga zimuleese Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki bwe yazze yabawuubiddeko nnyo era yabadde musanyufu nnyo bya nsusso, era bwe yamaze okubawuubirako abantu abazira badde balina okufuna ebintu badde balina okuba nga baweereddwa dde ebiro byo nga bagenze, naye olwategedde nti Ssaabasajja Kabaka ajja nabaga nti ate katulinde yabibawe ate nga sikyadde kigendererwa kye. Bwe yamaze okubawa ebintu byabwe wattu ekitiibwa kya Buganda ne kivuga, buli kimu ne kivuga, n'entuula mwagirabye nga si ya bulijjo nti Apuli yabadde aleeteddwa ng'eggala essajja yasendeddwa nga Lukere nadde eri ewasemba ku ntuula nga bwe yabadde nkyabannyonnyola. Ekyo bwe kyabadde bwe kityo, era ng'omulangira Ssemakookiro bwe yatudde bw'alina okutuula nga bulijjo bwe badde mubannyonnyola, ekyo nakyo mwakirabye. Wattu okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka sirowooza nti kwasussa eddakiika emu ku mukooko gw'ebipapula badde bamuwadde okusoma, n'ababuuzako obuuza n'afundikira, era olwamaze n'akwata ekifunguluwo n'akiwanika mu bbanga n'amala okuggulawo omwaka n'atulako eddakiika zadde ntono nnyo, mu kaseera mpawe kaaga n'abinyika mu nsuwa nadde mu kisaka kye ne yeetuulira, ebisigadde n'abirabira ku mitimbagano ne ku TV. Kiki ekyaviiriddeko ekyo? Waliwo embagambidde nti gwolekera omuto tegunyuma yabadde azze kulaba ku bantu be wattu agende, naye ng'ekivundu kyawulira mu bantu baliraanye kikirako mulago nga tebannagigogola lwakuba nti yali tasobola bbalaga, naye ekyo bwe kyabadde bwe kityo. Wabula biki ebyabaddewo na biki byengenda obbanyumiza mugenda kutya? Biki ebyabaddewo byengenda obbanyumiza mugenda kutya? Ssaabasajja Kabaka wonna wooli obubaka buno ojja busanga. Nsaba okukuloopera mu butongole nti Obuganda bw'olamula essaawa zino bulimu abatemu, abannanfuusi, abatunze Obuganda kati nga almost buweddewo. Omukolo guwazzeeko ogwa bulijjo nga bwe gwabadde si bwe gwabadde bwe wabulabye. Ekisookera ddala nsaba okukuloopera nkutegeeze nti Obuganda n'emirimu gyabwo obadde muva ekigula magala eddiba n'emirimu egitandise okutukundibwa abasajja abali mu Buganda nga bagiguza abasajja abali mu gavumenti olw'ebigendererwa byabwe. Nga bwe kyali mu 1960 n'emyaka egigwamu ebyobufuzi byatabangula Mmengo, Ssaabasajja Kabaka asobola okusaba okuwaabira nti ebyobufuzi bigenda kusaanyawo again Mmengo, nga abasajja bebuzaabuza nga bafuka banaaba nti bali mu byabufuzi wattu bagenda okusuula Obuganda nga ere basuula jjajjaawo mu Katyabaga. Ebyakoleddwa byonna n'ebikolwa mu Buganda obiraba. Balwanyisa muzzukulu wa Nnambiro bati Kyagulanyi Ssentamu naawe ng'omuntu nga bakutwaliddemu tebakwawudde lwakuba tebaagala kikulaga. Nsaba okukuloopera nti omukolo guwazzeeko ogw'okuggalawo enkuuka gwabaddemu ebintu bino wammanga nga sinagenda mu buufu byabyo mu lukwangagga lwabyo. Omukolo guno gwadde guteekeddwa n'ekifaananyi ekikulaga nti embeera nga bweri bulijjo bw'erina okubeera. Nedda, okusookera ddala omukolo guno gwatundibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti omukolo gwatundibwa obuwumbi 15 obw'ensimbi eza Uganda. Omukolo gw'enkuuka nsaba okukuloopera gwatundibwa obuwumbi 15 obw'ensimbi za Uganda. Lwaki obuwumbi 15? Wuliriza bulungi nnyo.
nga tugenda okwolekera omwaka ogw'akazigizigi by'obufuzi naffe eri gye twakuba enduulu v'omwange okutaasa gye baali bagenda okukomaliriza e Namibia wattu tebatudde mu ngeri y'emu era baagala kuswaza n'okugyawo mu ngeri yonna eba esoboka. Bulijjo nga bw'ogula bugutambula baagukyusizza oluvannyuma lwa Salimu Ssale ne Museveni oggula omukolo ogwo obuwumbi 15 era TV nzirabye bannamawulire bonna nga tebalina muwendo mutuufu gwa nsimbi ogwateguliddwa omukolo guno wabula gwaguliddwa obuwumbi 15 ez'ensimbi za Uganda. Baani abadde mu kikolwa kino? Mulimu Museveni kennyini, mutowe Salimu Ssale, mulimu Balamu, mulimu Abitex, mulimu Mpuuga, mulimu Salonga Mulengejja n'abakozi ba CBS nga bakulembeddwamu Abe Mukiibi n'omukulu Kawoya Mwebe be bali mivuyo gino gyonna. Olunaku bwe lwatuuka enteekateeka yali ekoleddwa ng'abayimbi bonna aboogera ku nsonga ezikwatagana ku Baganda ne bannansi abanyigirizibwa bonna baggyibwa ku lukangaga lw'abayimbi. Musajja mukulu Kisawo Vuga bwe yakwata ensimbi ezo ne mukulu we Museveni baaziwa abasajja abo bajje abayimbi abayimba ensonga ku lukangaga balekeko abaabwe abadde tebayimba mu luwiri. Okuli Edirisa Musuza Edi Kenzo, mutabani wa Bidandi Salima Guja Bibe Kulu, okuli n'omuli w'ebikolo okuva e Kasenge wali ku Nakawuka gwe bayita Alione Skini, n'abala abaali tebakkirizibwanga mu nkuuka kujja kuyimba baaleetebwa era n'ebikolebwa byonna mu lubiri ebisinga obungi byonna byali bya kitongole ekya Museveni ekibbi ky'ensimbi ekya Wealth Creation nga n'obulango bwonna kati bukuba ku TV ne radio zonna Salimu Ssale yatekinze over oluvannyuma lw'okusasula obuwumbi 15 bwe kityo bwe kyali. Mu kinyusi kino wulira ebyalimu mu kusookera ddala waliwo olutalo lw'ebyobufuzi nga Mayiga alwana okusuula muzzukulu wa Buganda lwa Kyagulanyi Ssentamu mujje mu Buganda. Muno mbateeka gurupu z'abasajja abafere abayaaye mu Buganda abajja mu lubiri okukolamu effujjo. Era effujjo ne baali baliteeseteese Bunnambiro. Ssaabasajja nsaba okukuwaabira n'okutegeeza nti empewo z'abajjajjabo zikyakkingiriza. Mu kaseera mpawe kaaganga wakatuuka abasajja bano batandika okwesindikira mu message n'amasimu nga bagezaako okutegeeza abantu be baali baleese okukola effujjo nga naawe kennyini baali bagenda kukutwaliramu bakube nkiddamu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza n'okukuloopera nti mu ffujjo era lirekeddwa naawe kennyini baali bagenda kukubiramu ng'ekintu kino abasajja bwe basomye bwe kyali kino kyonna bakiteeke ku muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abasajja be abamuwagira be baakoze effujjo okutuuka okulumba empologoma ya Buganda mu lubiri ngera bwe kyali bwe video mwole sigenda kuddayo bwe kityo bwe kyali wabula empewo za Buganda ezaakusitulanga obudde bukyali nodda mu kisunkutu zaakuwonya kyamaanyi okubanga enteekateeka bweri wali tewali agenda gigamba nze mbagambye olutengenda kulabisa okitegedde bulungi Ssaabasajja Kabaka bwe kityo bwe kyali entegeka. Kale tugenze entegeka ey'okubiri yali yakukuba Abaganda n'abatali Baganda baali bazze mu mukolo battiremukka abantu abasukka mu ku babiri era bakiteeke ku muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu nti yazizza ogwa Nnagomola yayiye omusaayi mu lubiri era yasse abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Wepo mu ntegeera yaabwe bo kyali kijja bakolera naye mu ntegeera emu ey'Abaganda kyali kigenda kufuuka kikolimo eri muzzukulu wa Buganda eky'olubeerera era nga kyali ddibudde n'ennyo gyali ku linnya lye ng'omuntu ne ku lw'okulwana n'eggwanga. Atali Muganda nawo Muganda okimanyi bulungi nti olubiri lw'Emmengo teruyiwamu musaayi era tulikulwamu ffujjo wabula ekikolwa eky'okuttira omuntu mu lubiri lyali ddibu oba kyali kikondevu omwange eky'ebyobufuzi nga Museveni yali amaze okukwata mu kisaka ajjemu kye yali ayagala ku nnumbe nakyo nga teri agenda muvuganya kubanga yali entegeka bwe yali. Mpuuga, Mayiga, Abitex, Abe Mukiibi, Kawoya Mwebe bonna Salimu Ssale Museveni ekintu kino bakimanyaako nga bagenda kukuba Kyagulanyi enkoona enywe mu Buganda kagwemu. Naawe ali eyo ayagala okutegeera nga amagezi tegannajjanjala kutegeeza mu Buganda kasitottira omuntu mu lubiri ng'ate oli Muganda kiba kitegeeza nti Obuganda obuliddemu olukwe mission bwetu bwe yali. Nsabye nkuloopere ensonga ezo zitegeeze wabula olw'okuba nti Katonda alwala kusaidiya abasomoozebwa era abalinyigirizibwa kyagaana okubeera wabula nga bakuba abantu bubi nnyo nga n'okutuuka olunaku lwaleero teri radio CBS BBS etudde mu Bulange Mmengo yavuddeyo kwogera ku kikolwa ekyo. Nannannyini mikolo gyonna akagitegeka Mayiga tannavaayo kwogera ku kikolwa ekyo
kubanga bakimanye wetwogera Ssaabasajja Kabaka essaawa zino okuzibiikiriza ebituli bino omusajja mukulu Kawoya Mwebe olunaku lwa jjo olw'okumukaaga n'olwokutaano yasiibye ayita mukozi omu ku omu kaabe ng'alongoosa oba ng'ayogera oba ng'atambuza fayiro mu bitongole ebyo obutavaayo okukola kye bayita kwogera kufulumya information mission nga bwe yabadde mu Lubiri e Mengo na biki ebyadde bigenda okukolebwa. Kawoya Mwebe njagala owakane ate saagala ogwe muntu yenna mu Bulange ebikolo bino wakubidde buli mukulu buli mukozi n'omu ne muyita mu ofiisi yo abalala lutukiridde physically ng'obagate bageze ne boogera ku nsonga zino okuswaza Charles Peter Mayiga n'abasajja bali mu Mmengo abadde bategedde mission eno. Kawoya Mwebe ebintu bino byegaane ffe tulimayo twabifunye okuva mu sources zaffe nga bakozi bonna bakola mu Bulange Mmengo bwabategeeza obutavaayo ba defending Mayiga n'empuuga n'abalanga bwe kyabadde kirina okubeera. Wulira mwenna abadde bagoberera enkuuka eno ne gye nnavu bategeeza nti enkuuka eno baali bagiguzizza bbalamu anda Salimu Sale enkuuka bagitunze obuwumbi 15 era abakozi bonna baganye okwogera ku nsonga zino mwe muli aba CBS, BBS, Buganda Land Board bonna n'abeera ensimbi dduli yabadde yadi ya buwumbi 15 nga omuvubuka ono ajja ebyokulya bye ku luguudo lwa Nakawuka e Kasenge gwe bayita Allion Skin bamuwaddeko obukadde 15 obw'ensimbi za Uganda. Diirwa yabaddemu Yoseri Kaguta, Peter Mayiga, Nalweyiso, Mpuuga, Mukaaku Abedi Bwanika ne mutabani wa Bidandi Sali kennyini yagibaddemu. Ye mukulu ono afuna emmere okuva ku luguudo lwa Nakawuka e Kasenge bwe bamuwadde obukadde bwe 15 n'akyacyancyanga kimezezza okw'omusana ne bamutegeeza biki by'alina okukola. Ye teyategedde nti bawadde buwumbi 15 wadde bugenda okukozebwa emirimu egyo. Era tugenda mu maaso ntegeezebwa okusinziira ku sources munda nti obuwumbi bino 15 Museveni bwe yasasudde bwayise mu banka bwavudde mu banka enkulu ey'eggwanga era ssente zino zikwasa Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga. Sente gye zavudde mu banka ne zigenda anda Nalweyiso n'alizo kazisaasaanya. Era sente zino Nalweyiso azireetera Mayiga basinkana ku hoteeri eyitibwa Bugoloobi Royal Suites mwennaku emuli kuno. Sente zino zonna Nalweyiso yazireese n'azikwasa Wasanya ebigolo bikolo Royal Suites. Era omukyalo n'akolerawo nnyo bizinensi ze Proscovia Nalweyiso. Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga n'akwatako obuwumbi 5 n'azikwasa abategesi ne bapikere bonna abadde balina okukola ekintu ekyo okuli Abe Mukiibi ne banne nga ensimbi ezavudde mu gavumenti okuyamba okutegeka enkuuka. Era kyova olaba nti obulango bwonna obwa Wealth Creation Company y'ababbi eya Salimu Sale eyawambye enkuuka ne CBS n'obulango bwonna n'okutuuka olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga bw'aba yakubulidde ku ky'ensimbi nti zavudde wa Yoseri yakulimbye kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti emisinde ekyo egy'amazaalibwa gitundibwa ng'obudde bukyali n'enkuuka etundibwa ng'obudde bukyali. Lwaki yagenda Museveni yawaddeyo ssente ng'ate enkuuka yali yagitunda ddanga ne ssente yazifuna. Biliyoni 5 ezasoose okufulumako Mayiga ze yawadde banne zasaasaanyiziddwa era ng'afande Nalweyiso kennyini yakuuliseko n'akawumbi kamu. Abe Mukiibi n'akuulitako n'akakumbi kamu. Mpuuga ne gurupu ye ne bakuulita n'obuwumbi 3 obw'ensimbi. Mpuuga bwe yamaze okuulita n'obuwumbi bw'ensimbi buno 3 n'atandika obusaasaanya muwawereddeko abantu be yayise n'abalala era y'ensonga lwaki baakoze effujjo eryo. Omukulu ono gwe mbagambye afuna emmere okuva ku luguudo lwa Nakawuka ku stage y'e Kasenge ng'ali awo ebikoola yakwasaganyizza bakanyama okuva mu jiimu ezabadde 6 ng'era yasaasanyiza buli omu ng'amuwaako miliyoni 1 kubanga mulimu gwadde gwa nsimbi. Kyova olaba nti abasinga obungi abadde mu nkuuka eyo mwalabye abakulira jiimu ezo be tuyita bakooki abasomesa mu jiimu ezo be badde basingamu obungi ne mwebuuza leero abasomesa okukuba emisambagire n'engubi lwaki beeyunidde enkuuka kubanga badde tebaagala kwesitukiranga ensimbi we ziri. Mpuuga ne Bwanika basinkanye Nalweyiso
ne bakkaanya engeri bagenda okukolamu embeteza mu lubiri omwo n'okukuba buli kimu ekyadde kisoboka. Era Mpuuga ageze mu maaso n'abategeeza nti mutabani we gwalinamu essuubi omuli w'ebikoola amaze okuleeta bulungi nnyo abasajja be, era n'akubira mukama we Salimu Sale babongereyo abasajja balumira mwoyo mu gavumenti abamaanyi be tuyita ba commandos 6 abamu babadde mu lubiri omwo nga beetegese okukola bwe kye balina okukola. Omulimu gw'abo ba komando 6 abadde bongeddwamu gwabadde gwa kutegana kuba bulipo bawagizi ba National Platform n'okuyambako abayaayi bano okutuusa obulabe ku bantu abadde mu lubiri abadde balina okutuusibwako obulabe basobole okukola kye balina okukola nga bulijjo. Ye mukulu mutabani wa Matyansi Butyamba Bidandi Sali Bebekulu ye yakulise n'obukadde bumwenda era n'abayaayi be yazze na bangi nnyo oluvannyuma lw'okuba nga yakwataganye ne munnooli okukola emirimu egyo bulungi nnyo. Ono yennyini Mpuuga Mathias Mpuuga Nsamba yakakasa Nalweyiso ne gavumenti ya Museveni nti ku luno lwekiggwa mu lubiri emmenka n'akatego Kyagulanyi wa Kabuuka alifa bukadde nga bwe badde tujja tubasomera. Era Mpuuga n'agenda mu maaso n'akubira mutano wa Bidandi Sali essimu n'amusaba ayingirewo ku stage n'atandika okuyimba nga olwano bako okkakkana bwe batyo ne bazzaako abayimbi bonna abazze okuyimba ku stage naye nga kye badde babaze ekituufu badde balinda bulinzi kadde kutegeeza bakozi ba fujjo newo wennyini wadde otudde ku kituuti bajje bakolera fujjo bakuyoole kaggwemu ngende bakuba abantu lwakuba nti empewo zaakutaasizza n'obulawo mangu nnyo. Oluvannyuma lwa biro byonna okubeerawo video zonna tuze tuzizannya nga mulaba omukulu Abe Mukiibi akakkanya abantu okutakuba bucupa abataasobodde kuba bucupa naye ebikola by'okutulugunya n'okuba Baganda ne bannannyiniisa abadde mu show eyo teyakyogedde ku lw'ensonga tekyadde kitegeke nnyo nga baagala kutta muntu. Ebyo ennyini byo byawedde nkulayirira abasajja ba Kabaka abasajja Ovunize baakubidde Mayiga omubuuza nti kiki ekyamuviiriddeko okuleka olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okujjulamu abavubuka ab'emifumbi abaatulugunyiza ne bakuba abantu. Mpuuga kennyini yategeezezza banne Mpuuga kennyini yategeeza Mayiga ne Mayiga n'akubira banne n'abategeeza mukole kye tuyita damage control ng'obudde bukyali kitegeeza abantu batuguddemu. Mayiga bwe yategeezezza munne Mpuuga kwe kuvaayo okukola press conference ye mwalabye nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba ng'agezaako okuwolereza ebintu bitategereka naye ng'ekikulu kiri nti ebintu byonna badde betegese bulungi nnyo okuba nti baagala kutta. Yabadde bbulo esooka nga mulamu bwa Kyagula bagenda mumaliriza ye singa omuntu kuba taliiyo wabula ekikolwa ky'okuttira abantu mu lubiri kikyadde kigenda okuteeka omusumaali ogusembayo mu ntaana y'obufuzi eya Kyagulanyi olw'ensonga nti bo babadde bakimanyi bulungi nnyo nti bwe bagenda